Mugisha nadda mu scrap. Jangu tugende mu scrap. Ayo isana mu abamanyi. Yamahana mulaba. Anti kankulage mwami LWASA. ALMAGIC production. Eri empya gy'okula giwe Sophie nze sigenda kusooka kulaba bintu bitannaba kutuuka bitwale ng'ensonga kyendabako kyenvuga Oterie motoka esaana gwe. LWASA njagala eri gyendabako gye ngenda okuvuga gwe mugambe alinde eri empya gy'oleeta oli munnange naye nange mbalanga omuntu ate nakugamba nzija mu maka muno naye saagala bintu byakunkyunga omukazi ankyunga anfudde omusirusiru naawe obwenzi bwo ate mbeerawo nga ningeera atategeererako ddala LWASA saakumanyira njagala mmotoka kyekyo kiyinza okunzikakkanya njagala eri tompa mpya beeri enkadde era gwomanyi kyoba ogamba oli oyo gwomanyi kyoba omugamba nze njagala eri enkadde sirinda bye sinnalaba naye kamulabe kanjogereko naye naye bw'oba osobola okugumiikirizaamu n'ogumiikiriza ebyejjira ku ship Mombasa Kenya nejja kyandikozaamu eyo sijagala LWASA saagala mmotoka ejjira ku nnyonyi njagala eno gyendabako wano eyo gye ngenda okuvuga mpa ebisumuluzo LWASA nga sinnatabula maka gano wandeeta naye nagira mu kifaananyi kirala nze ndi mukazi wo weerabidde kakati bw'obukkiriza nti ndibbaawo leka nkubulire ekigenda mu maaso leka mpulage ebitambula leka mpulage ekidako LWASA woba ogaanye nze kangende mugamba kangende mugambe nakyo kiggwe kanki kanwane ne togambwala bwotyo lwekyo nze wo LWASA bisumuluzo abo abasajja we bati abenzi tebetega kukwatisa kisa abasajja bayonooneka busaba bakulimba kinakule leeta ebisumuluzo LWASA oyinza obutaddamu kundabawo wano Mayinja Arrogant Mugisha. okyabaayo wagula n'essaati empya tonkubira ku simu Nakubiranga esimu teriiko. embeera yatereera nkulaba Mayinja you want to earn smartly Simatira teriti. iwe toyagala kutuya you want to earn smartly nyewe Mugisha nadda mu scrap jangu tugende mu scrap Ayo isana mu abamanyi. si bamaanyi just matter of kuvuga gaali Kuvuga mu gaali. oje nkuyigiriza okuvuga egaali Leka. okole scrap Wale wanjigiriza boda n'ennema. Kati ate gaali. Boda we yannemera oyagala ngw'ekikuubo. ebyo bukadde Sophie waffe oyo tumwagala nnyo maama naye ekituufu tumwagala kufa nakuwona. Sophie oyo maze okugana naye Oyogedde naye? yes kisajja kikulu nze sagala muntu asagira ku Sophie simwagala Omutegeezezza byonna bulungi. mugambye era ne mugamba wano wajja kulema singa we Sophie akutuma ekintu n'ogaana n'agondaawo nandaga bitegedde Gwomanyi n'omukozi woyo. Mwami LWASA. Nabadde mpitayita mu accounts. Nendaba nga lwe kitali kituufu. Sente zifuluma ate tebazite ku account tekuli sente zijja. Nengamba oba ku mirimu kuno abaana tokyabagoberera wa account akola biki. Sente zifuluma nnyo naye ate okuyingira kitono. Omwana ono w'entinda ye takyateerako ddala sente. Accounts zonna sente zifuluma bufulumi. There is something weird. Kino kye saategedde. Kale ate nzija yaabo naye era nga bw'omanyi bino daily gundi expenditure butonotono petty cash. Nedda mwami LWASA kino kyenkugamba kiri very serious and deadly. Sente engeri gye zifulumamu ezijja ze zifuluma kwena economy really. Tujja bitereza. No kati abaga kennyini ketwolekedde mwami. Anti olumu wabawo ebintu nga tebisobola kulinda nga twetaaga obijjawo obitereza naye nga sente
nze LWASA boda ku boda. You need to look into this Mwami LWASA. I think kandeta laptop yangu okirabe kyenkugamba. No, sente tezikya depositing bwako. It is so bad. Sente zifuluma bufulumi. Omwaka bwe gutambula bwe bibaawo. Omwaka bwe gutambula. Kankuletere laptop olabe kyenkugamba. We cannot go on like this. Echintu no. Sophie kati atonze mu byakubalirira. Iwe omushana eyo company ejo company number factory Neo gikozesa international ogikolera ko kyega. Ebintu byonna nyowe mbigura mugishana kitegeera okubera ne sente mu nsawo iwe kore ngaro zawe bote ezawe zikore bote turabe raba. Now how are you going to earn money when you have clean hands like this? Umuntu akwata mu ngalo nabanga agolinye akute mu kigere. Konko kimanyi ngoro mukwano gwange nnyo. Nkwagala ku mutuma ebintu Mayinja byonkoredde binje birungi. Tewali buzibu ate kati nga. Mayinja wali onkoze kibi kyonna? Tewali. Era naye niye ekiroto kinarose nga Mayinja ndaba turu barongo yegwe waswa nyowe ndikato konkangi wori mweru nyongo ringana magoye totegerekeka ngo wori mweru nyowe ndumudugavu ningamba kati kino kikubatagana kiti ebyo biroto buloto. Biroto. Oba ngenda mbazungu ndowooza bine biroto konka Mayinja mpurira nyagala kukorera yekintu okuraga mpi nsima mpurira nyagala kukorera yekintu ekirungi ekiraga omuntu nsima akuba Mayinja very good man very good indeed bali kusima wayambye nnyo mugisha byonna bintuseeko mu bulamu byonna wambi okuvuga epiki era singa sigwe Mayinja asinga ne scraps mulimu Mayinja you are very good man. Thank you. Bali kusima kati obanyize nkutwareko ku lunch twareko kuchemisana nsoko okole soko kunganye scrap ufuna yakasente mpita tugende ku lunch. Kozi ndudo okulaba chala yandekawo Mayinja ebya bakazi buzubu tovora banyenonyeza sente nayigaga abagaga bamusugura bamutwara kati nasigara rogantu mugisha ne company yange batrenkade screw sembera wavumye mugisha naye ate banna hawo tajja kuntuusawo oli mu scrap bw'atoyagala ofune sente simanya tutwale Mayinja ku lunch nze awo ekya lunch sitontwala gira scrap zo ye bw'alabye ntudde wano nalowooza nti ndi bubi nnyo omuntu oyinza omusanga akutte bw'ati ku ttama nolowooza nti munakuwavu naye nga bambi ekimukwasiza ku ttama ali mu kusaasira ggwe kati nze mugisha okungulira lanki biscrap byovuga ne lanki yo girye scrap gwe bitabusa leba nena kino ekiwala ky'ennyonyi ky'obunyonyi kino nga kiridde ssente ono wentida bwe yazimpa zonna nenzikwata nenzikyuma ate tugenda ddi nti lindako zirayo ewaka gye wekyandaga tebanzigulira ebizibu nno bitandise okuneesombera bijja eno gye ndi nze LWASA boda ku boda ebizibu bwe bindaba birina kudduka naye ate bitandise kwesomba kyokka sinamugamba byoli nti emmotoka agyagala Sophie, nze no mbadde mwe bya laptop tobiriiko obadde serious. There is something here that Auntie, kubanga nze kyenjagala ogume sagala nedda kye sagala wera liki kikyasi sente tugenda kukola. No Mwami LWASA kyenjagala olabe olaba waliwo ekintu ekiri weird. Owekiwatule no see kiwatule yika no we Masaka ate toyo we Masaka negenderayo nentuukawo ate ono ku Yamaha Center I also followed up nga waliwo ekiri weird. Kati Yamaha yaŋŋamba wiiki eyewedde nentuukayo yaka nze akubuulira anti mbadde njagala kukulaga wano toŋŋamba Yamaha no. Yamaha namulaba anti kankulage Mwami LWASA bino biwandiiko nze baŋŋamba maaso ku maaso Yamaha yansisinkana netwogera nampa netumaliriza tobyeraliikirira Sophie bate wano nga ndyawo ndowooza Sophie emmotoka gy'alina
lwaki ebeera abo ng'ate waliyo emmotoka empya bazikola buli lunaku abajapaani bafulumya abachina bafulumya abamerika bafulumya naye mwami Lwasa kati oli mu bya mmotoka nina ekintu kye njagala okulaba kino saagala okyeraliikirire kubanga tugenda kimaliriza emmotoka y'empya nze saagala mmotoka mpya mwami Lwasa nze saagala I'm not complaining nze emmotoka gye njagala I like it so much siyinza na kugikyusa kati waliwo version eyo gy'ovuga waliwo version empya eyo gye njagala nanyitumiza dda nze sigenda kukyusa mmotoka yange right nakagiteekamu ne Madrat tusobola omuteekamu eri version kubanga kakati njagala nkuwa ekintu otuvaawo ng'ogamba Lwasa tonfaako. Buli kimu kifuule kyangu ng'ate kinyuvu nga bw'otuuka ku ntikko y'obulamu bwo. ALMAGIC ezze okukuwa ekyo kyennyini obulamu bwo kye bwetaaga. Ffe tukyasinze okukwata emikolo ku butambi bwa vidiyo giyite video production ng'ate bya mulembe ddala. Kw'osa n'okukwata vidiyo z'embaga n'okwanjula wamma n'obulamu bwo tubukusembereza ddala awo wennyininyini w'oli. Tusangibwa Nyanama ku kalina eri mu maaso ga Movit n'ekipande kyaffe oba okiraba ku mwaliriro ogwa waggulu. Okumanya ebisingawo noti 753 56 73 36 oba tusange ku email almagicrecords@gmail.com oba ku Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube. ALMAGIC for God and my camera.